Ekiro kya leero mu butongole empaka z'ekikopo ky'omupiira gw'ensi yonna zigenda kuggulwawo eggwanga lya South Africa nga littunka ne Mexico nga zisuubirwa okukomekkerezebwa ku Ssande nga 19 Julayi omwaka guno 2026. Empaka zino zaategekeddwa mu mawanga asatu agali ku lukalu lwa America okuli Mexico, United States of America wamu ne Canada. Wabula okusinziira ku nkula y'ensi wadde ng'obudde empaka zino we zigenda okuzannyirwa bugenda kubeera bwa kitangaala ewali ebisaawe wano ku Ssemazinga Africa naddala mu Uganda bugenda kubeera budde bwa kiro oba ku maliiri nga bukya. Kati tutuuseko mu bifo eby'enjawulo ebiragirwamu emipiira okwetoolola ekibuga Kampala okulaba enteekateeka eziteekeddwawo okukakasa nti bannayuganda bataasobole kugenda mu Amerika kulaba mipiira gino butereevu mu bisaawe bafuna omukisa okugiraba ku ntimbe za televizoni. Ssempebwa Gonzaga akulira ekifo ekiragirwamu omupiira Kisuprema Serungi agamba nti tebalina bweraliikirivu bwonna nti emipiira gino gigenda kubeerawo mu biseera bya matumbi budde kubanga emirimu gyabwe by'ebiseera ebituufu bye babadde bakoleramu ekiseera kyonna, era n'ategeeza nti bataddewo abasirikale abamala okulaba ng'abawagizi b'omupiira tebafuna kutaataganyizibwa kwonna nga banyumirwa omupiira. So kyatuwadde enteekateeka ennungi, security wise buli kimu kiri okay. Abasirikale bafe abacekinga abantu abayingira okuva ddala ku main entrance oyingira ddala mu kifo mwennyini buli kimu kiri bulungi. Bw'otunula ekifo kino buli wamu almost waliwo screen. Atubuulidde nti n'ebyobulamu babirowoozaako nnyo okulaba ng'omupiira guno nga gugenda mu maaso ate tewabaawo ndwadde zisaasaanyizibwa. Onaaba bulungi ne bakusanitizinga n'ekifo nga bw'okiraba nti ambience yakyo kinene ekimala. So spacing abantu nti balina spacing emala kuba nti teri muntu alina direct contact na munne. Embeera y'emu gye tusanze ne mu kifo ki Buffalo's Lounge nga neno batutegeezezza nti buli kimu bakitaddewo okukakasa nti abawagizi b'omupiira bagoberera bulungi empaka zino okutuuka ku nkomerero. So obyokwerinda ebyo tukolagana wamu ne Uganda Police n'enkolagana n'obukwagulizo bwe yateekawo tubugoberera bulungi. So abantu bajje nga bakimanyi ekifo kiri safe. Wabula bwe tutuukiridde omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Luke Oweyesigire alabudde abantu bonna abagenda okutambula mu biseera eby'ekiro mu mpaka zino nga zizannyibwa okutambula n'ebiboogerako okwewala okutaataganyizibwa. Tambulako n'ebikwogerako bw'oba osobodde, bw'oba olabye ekintu kyonna ekikweraliikiriza. Tulina ennamba ze twagabye olunaku olwajja mu kiwandiiko kye twafulumiza, ennamba zaabyo ebyokwerinda. Bakubireko bw'oba olabye embeera yonna ekweyaliikiriza mu bitundu by'obeeramu oba awantu w'oli mu kukuŋŋaanira essaawa ezo. Oyesigire atubuulidde nti bagenda kunnyikiza okulawuna mu buli kanyomero ka ggwanga okukakasa nti abawagizi b'omupiira tebeetabikamu bamenyi b'amateeka. Okuweerera amateeka kye kisinga obukulu n'okufaayo eri obulamu bwabwe. Weewaawo ffe ng'ab'ebyokwerinda tutaddewo embeera ey'okulaba nti no tulawunira ddala tugenda kwongera ku nnamba ezibadde zirawuna ekiro. Okimanyi abantu bagenda beera nga kati bangi mu budde obw'ekiro ate ebifo ebimu bye tulina tebirimu mataala. Ono alabudde abagenda okunywa omwenge mu biseera eby'ekiro okusigalirayo ddala mu bbaala okutuusa ng'obudde bukedde ate beewale n'okuvuga ebidduka. Tugenda teekawo abasirikale baffe aba traffic abagenda obba nga bakola bu snap checkpoint ezigwawo obugwi. Essaawa ezo ogenda olaba nga Jinja Road bagisazeeko ddakiika essaawa nga 2 nga bakebera buli omu avuga ekidduka okulaba oba yanywedde omwenge oba tanywedde mwenge. So tubeere beegendereza nnyo obutagenda mu mabega wa mmotoka ng'ate otamidde. Empaka zino zigenda kwetabwamu amawanga agawerera ddala 48 era we zinaggweera ng'emipiira egiwera 14 gye gizannyiddwa. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.